Obadde okimanyi nti waliwo ekika ky'abantu nga bo badizayiningibwa nga nga bazibu ba kudeetinga. Waliwo abantu be tudeetinga oba be tugenda nabo mu relationship n'olowooza nti ojja ttambula naye olugendo lw'omukwano naye ate ng'oyonoona maanyi ge. Omuntu omulimba ng'akulimba ekyetaagisa n'ekiteetaagisa, oyo bw'omusisinkananga ddukanga. Omuntu abeera ku ex we nga ye buli ssaawa gwanenya ba ex bange era oyo yali bw'ati ono yali bw'ati ensobi zonna ziri ku abo, oyo naye dduka. Ebiseera ebisinga batannamuvinga on. Bw'osanga omusajja nga ye ali awo alowooza nga mwana muto, maama tukubire maama mamizi boy, oyo dduka. Osanga omukazi nga ye buli kimu ekikyalina sooka kubira beewabwe batuuze ekika bamusalirewo, dduka. Oyo mwesonyiwe towaasa toyonoona na budde bo nti odeetinga talina makulu. Kubanga ogenda kwokya ebiseera oyagale okuzza omukono gw'essaawa emabega nti gukyasoboka. Buli ddakiika eyita eba egenze.